bajja kuddayo banoonye emirimu because unemployment rate Kasuku twamugasseeko era kati statistics zakyuse bw'oboga nti emitwalo 6 tegirina mirimu ne Kasuku Ssendi ne Jenkins bagate emitwalo 6 mu basatu Jenkins Ssendi Jacob Omutuuze n'abalala radio yo baali bagisuula dda bana basuula Bakasuku bakolera mu YouTube mu radio y'omuyindi bonga balowooza omuyindi oyo musiru tategeera bagenda ne bateekako Kasuku live abantu ate bali mu studio y'omusajja kati kitegeeza baali beyagala studio kufunawe batuula Zero Engineers Official omwaka wenjogerera kati nakumbale bubale ku 3 nezigwamu so tuli mugumalako bebitambudde obubi mwina okwekwasa mukama ebitambudde obulungi ate namwe mwina okwebaza mukama andine Tamale Junior nga omanyi nti yomasobola yomo omukenkufu industry so tukubira mu tochi ku bintu ebimu bye tutamanyi ate natulaga gye binagwera ne gye byava subscribing Fax Media Uganda osobola okusubscribinga embozi yonna ne tugikuwa naseme kubeera wano wange tebubangako bubi kubanga ffe we ya strategist at a strategic level at a strategic level butambulanga we twabubala awo butuba twambuse yo statement osogiwane ne yero mu lulimi kisinzira ku ssomero gye wasomera jizeeyo otalina byangamba akuba okusookera ddala tukunoonyezaako olunaku olwaleero ng'otukubire mu tooki Kasuku mukwano go ekisooka ali jobless Ssendi mukwano go ali jobless dembe yonna at large tubasaasirako okusookera ddala bajja kuddayo banoonye emirimu because unemployment rate Kasuku twamugasseeko era kati statistics zakyuse bw'oboga nti emitwalo 6 tegirina mirimu ne Kasuku Ssendi ne Jenkins bagate emitwalo 6 mu basatu emitwalo 6 batalina mulimo bano tetulina obeera bino tulina okukongerako mu basatu Jenkins Ssendi Jacob Omutuuze n'abalala radio yo baali bagisuula dda bana basuula Bakasuku bakolera mu YouTube mu radio y'omuyindi bonga balowooza omuyindi oyo musiru tategeera bagenda ne bateekako Kasuku live abantu ate bali mu studio y'omusajja kati kitegeeza baali beyagala studio kufunawe batuula omusajja bagobe bayinza omuwamba bo baali baagala kufuna we batuula naye ng'omulamwa gwali ku YouTube zaabwe kati simanyi ani yalabula musajja oyo omuyindi tie tabawuliriza otya bali bagenda dda bagenda kukunyagako neewuwo bajja buze kufuna katebe we batuula nti studio weeri tugende tukolerawo kali gwe tawalabye okuva babagoba nti batuulawo nawe baagadde studio yokka ye yakyuse n'ebintu bo bitambula gwe obusajja busendi obuyita bwa muzannyo bubala bana muli bannaffe batuzonye okuseka naye Justin omusajja ayogera kituufu affe mawulire bagamba osookanga ggulire n'oddako eby'omukwano ffe tuli kuggulire nga bajournalist tena badde ne Kasuku oyo Kasuku mukwano gwange Kasuku nangamba nze sifayo kubampoganira nti sirina mulimu naye nabo kambalinde Kasuku naye alinda bangobe mu ministry afune watandikira naye right now naye ne Bakasuku nga boogera olwo olugambo lwabwe lwe bakola kati abayimbi basanyufu abamu nga Bebekulu musanyufu ano omulala omusanyufu Kenzo naye musanyufu abasajja bakolokota abantu tebakolokota basiiririza ddala by'ofumba omanyi abayimbi be bamazeemu amaanyi abayimbi basanyufu abamu eyo kolabo yaabwe
balina abayimbi be bamazeemu amaanyi ebyokuyimba ne babivaamu. Mulimu abanakuwavu nga Kamiliyoni. Kasuku ate tayagala nnyo Kamiliyoni musajja we nnyo. Mulimu abasanyu abanakuwavu nga Kamiri. Kamiri muntu waabwe. Kasuku baagala nnyo Kamiliyoni. Kamiliyoni muntu w'abantu. Emboozi ye ng'owayamuko naye tolaba bino mbu omusajja ono Kasuku bajenkenizi baali babisuubira kuba beggulirawo bodda n'ekkubo nga Musa ne Jacobo bayitawo mu bigambo yatugambye ye talumwa wabula alumwa abo ababadde awo nga tebalina kye bali era bamenyeewo badijje nga babiri. Nedda buli kintu kyonna ekibireeta changes tosobola gamba nti tebaalumiddwa singa baalizayininga dda naye okusigalawo nabo babadde balina kye bakuumirawo. Omanyi address kintu kikulu abantu kye batamanyi nti osobola okuba okola ku BBS nga tebakuwa ssente nnyingi neyo kadi gy'olina ekuyingiza mu palamenti nawa yonna address kadi ono gy'ayina. So bayinza okuba balina kye bafiiriddwa naye kirungi bagagga baali bakola entegeka bakasuku bagagga nnyo. Ate akati olaba gundi yaabwe eyo ogenda mu economics tulina kye tuta non income ze sente ezofuna ezitali kuki ku musaala era nze twakubanga gulaafu mu economics sente zofunye mu bazadde bo mu bakwano bo ojja genda okwesanga ng'emirimu gy'obunnamawulire si gye gitubeezaawo naye twerimbise mujja okufuniramu ebirala. Kati nze era emmotoka nagijja ku social media nedda kuba Luseke mwe nagijja tiofunayo gozinduukiriza n'omuvumaavumaawo kuba Luseke. Kati mulwogera lwatu temukyaluhaidinga Uganda nayo esabirizanga eggwanga. Uganda nayo bakubiba kaga President Museveni kyabalaze yonna abagenze kusaka najjako ezize ng'atusakidde esigadde ne bazizza mu ggwanga ababbi be ne bazitwala. So ffenna abasinga obungi tuli bakubi ba nseke era oluseke luno lwatuya kati Christmas tetuuse okutuna mukololo ogwo nogaye bannange ani gwe naakuba oluseke abantu bali yakundwadde omunaga ekifuba kinnuma naakubira ona namuga akatago kannuma abantu bakatta abantu beewaabwe maama we yakafa emirundi 7 nfiiriddwa maama akutuse ninga wali ne bamuweeza amabugo ekiseera kigenda kutuuka tufeekinge n'okufa kwaffe nga teyafudde ninga anoonya ki bamalozi kuŋŋaanya aveeyo nti bannendi mulamu. So n'olwekyo ensi ekyuse nnyo. Jacobo yagambye n'oba muwa TV ki n'oba muwa radio kitajja kukola DJ Jacobo agenda mmojjako agenda kuba kyeyo kuba ne baakayo abavudde wano bakakalaamu abafumbiddwa bino ebikazi ebibangaladeshi olina okuba nga omanyi okukozesa washing machine ne bafumbirwa ate bakola mirimu ki bakatongole omutongole bakola mirimu ki ebweru erinayo kampani gwe bagembu nga bwovudde Uganda wogiyingira kampani bali mulimu kati okusigadde bakapale tobalaba labadaba tafumbye labadaba afumbye emyaka emi kakati I'm telling you with facts banoonya mpapula marriage muomya visa zezisigadde kuba mu Uganda tojja kulimba bazungu nti nyeze mu business trip ajja kutula kwa account yo ofuna emitwalo 4 business ki ono chairman w'abantu kirabika we yesize ani Jacob yanaddayo simanyi yes politics tebamubalirako mpozi kongo ofunye ekintu ekiri substantial nti bonna bannamawulire bootunuulira abali successful ennaku zino nga yava mu byamawulire n'abiwummula bebakazi ba Fabiola they have rich men era omuwala yenna ku TV n'oba tomusasula bagenda mukwana badana nabatanzi beautiful babedi bulungi bwe mukulembera kati gwe Jacob ani agenda okufumbirwa nga n'ebikazi ebirina ssente Canada biwedde byagala ba potable
kaye tali awo tabona abo. Sokojjako erinnya lya Jacob omutuuze mpoza agende ku kyenyi. The only thing that's remaining, Jacob okukwata passport ng'ekisanja kye kiweddeko n'ayingira Canada. Buli ebyo ebikazikazi ofumbayo emyezi 3 n'ofumba e Toronto ne bakasuka egundi ewindipini n'ovaayo n'odda Montreal n'ofuna w'obeera. Kasuku waffe omuwabubaka kye essaawa nga zino yagambye oba boona FM yemuyita kasitebe emuwa akasente. Kakati statistically the unemployed ketubasabire kuba naffe gye bava gye bakula ki gye tudda. So twekwate tufune Fly Emirates. Ababasekerera bakole batya basike nga balekeramu. Naffe tujja kufunayo be tusekerera. Omanyi olinda naawe bulinzi, it's just time. Kati eyo dembe yesembyeyo okugwezimu zaagwa dda TV nezikyaliko. Kulemerako bulemezi. Ate kulemerako ayina ka studio yako kamu. Ayina producer ogwo n'akolamu omu. Buno pro TV zaagwa ezimu si zonna. Mwe abakyaliko n'abalala who are really trying. Ziringa meka. Kati wano ne kye bayita TV nti oba radio temukimanyi. Kikiba kitya? The work environment. Kati Dembe FM wowe wadde tuya wadde bakole. Ngatumali Erinnya lisinga TV obunene.